yenna agezaako kusuula kibiina kyaffe. Eggwanga lino kyusibwa ne National Unity Platform ne People Power. Era gana amawulire gasasulwa Honorable Mpuuga line eggulire njagala waliwo eggulire njagala okusomera. Bw'oba tolimanyiiko amazima oba tolimanyiiko njagala owulirize bulungi. Kwa script zino zise zikolewa. Kati noono omukyalo ono ulira bye yayogera naye nga yatumibwa mmwe ulira. Bobi Wine abeeranga ne bakugamba lekerawo obujozi nze nkubiddeko. People are willing to boycott ekivvulu kyo. Mmwe ab'Uganda mwe mwakiposting nze n'ab'omu nsi endala walabyeko weeranda nga kiposting. Bwe batyo bagezaako okutandika okulumba His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Bakozesebwa era ne baweebwa ensimbi nti bamuvoole. Baagala bamukyawe okutuuka ku mutendera gw'ensi yonna nti baagala omukyayisa ab'Uganda ne bannayuganda bali mu mawanga amalala nabo babeere nga tebakyamukkiririzaamu. Abantu abo basasuddwa ensimbi nti batandika okuvoola Robert Kyagulanyi Ssentamu era balage bannayuganda nti Bobi ne bw'anajja e UK ffe tetuli beeteefuteefu kugenda mbivvulu bye naye ng'olowooza nsonga ki? Bano abasasula omusimbi abaagala okutandikawo ebibiina byabwe eby'ebyobufuzi be baagala okulaga bannayuganda nti oli gwe mukkiririzaamu takyali w'amaanyi. N'ab'emitala w'amayanja abamuteekangamu ensimbi abaamuwanga obudde bwabwe okugendanga ku bivvulu by'aba ategeseeyo abaayayaananga okumulaba olwaleero bakoowu gy'ali naye ng'olowooza ekyo bwe kiri mu mitima gya bannayuganda. Abasajja bo beegulira buganzi balowooze nti basobola okuttattana erinnya lya His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ensimbi zifuluma era zaabaweereddwa dda. Mishoni yakusaanyaawo linnya Bobi Wine. Mwami Museveni ale tafunaako omuntu amuteeka ku bunkenke nga His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe yamutaddeko. Kyova olaba olwaleero agezaako okumwonoona mu bantu alabe nga akkakkana ku puresha gy'aliko. N'abaabipostinze baabideliitinze. Bobi Wine want democracy. Nze ne munnakyotera njogera mazima. Sigenda kuleka ekivulu kyo kifulopinge wano e London nga sikubulina ensonga. Omuli omukyalo ono talina nakatiibwa kaawa pulezidenti olw'okuba muganda we yafumbirwa Honorable Mpuuga. Akutudde akulyatinze ekiboozi kye. Ono simanyi nabukirwa ali mukuba president. President amutaddeko linnya Bobi Wine. Bobi Wine yagala ewamu ekyotera. Bannalandana ate saagala muveeyo nga muleka engalabi. Eby'e London leave it to Londoners. We are speaking. We are the Londoners. Tetugenda kukkiriza kujoogebwa. Bobi Wine yajja wano yakajja wano emirundi giwera egimu temugimanyi. Kati ono yagimanyi president gy'atambula. Nemwe bakazi mmwe tisaba mumanyire president bwe mutyo. Sagala munafuye president munafuye ya kisirusiru. Mwalo jajjawo wano mwabamu temugimanyi ng'akubira n'agamba nti nzija. Niba n'abakazi bannange no ne mumanyira president bwe mutyo ne mulooza tuli basiru. Omukazi musimalo jajja wano bano bonna basetting ulira byayogera. Ulira. Ze yakipostinze ow'e London. N'abaabipostinze baabideliitinze. Bobi Wine want democracy. Nze ne munnakyotera njogera. Atono yereeta ne mu kigo. Abantu ndi mu video yange ono yereese ne bannaye mvuko. Lindako waliwo message gye akantu ye kaluwa bannange. Lindako jawo sharinge message kubanga neyo lwayegenda beera nzibu n'amwatulira n'abagambidde ulira. Bobi Wine abeeranga ne bakugamba lekerawo obujozi nze nkubiddeko. People are willing to boycott ekivvulu kyo. Mmwe ab'Uganda mwe mwakiposting nze n'ab'omu nsi endala walabyeko weeranda nga kiposting. Genda okebere ku page ze yakipostinze ow'e London. N'abaabipostinze baabideliitinze. Bobi Wine want democracy. Nze ne munnakyotera njogera mazima. Sigenda kuleka ekivvulu kyo kifulopinge wano e London nga sikubulina ensonga. Bannalandana ate saagala muveeyo nga muleka engalabi. Eby'e London leave it to Londoners. We are speaking. We are the Londoners. Tetugenda kukkiriza kujoogebwa. Bobi Wine yajja wano yakajja wano emirundi giwera egimu temugimanyi naye nze ekyo kankisirikire. Omulundi kale gwe mwamulaba ku airport abantu bonna gwe baamulaba yajja ku firimu ye n'ava wano n'afubutuka n'agenda e Germany
N'akomawo yes ennyonyi ndowooza ennyonyi waaliyo so much wind didn't reach here on time okumitinga bannayuganda. Bannayuganda abaali bavudde outside London baddeyo nga bakaaba n'abaana baabwe. Tebasobola kulaba omukulembeze yatuuka leete Waterloo, which is fine. Naye abantu ekibanyiizizza nti Bobi Wine apostinze ekivvulu nga tatukonsidalinze. Sincerely tamitingangako ba Londoners. Apart from abo abaafuna tiketi ne basobola okugenda okumulaba. Oba abo abatuula ku UK Chapota abo be baafuna omukisa omulaba. Naye abantu aba local people, abantu ab'owansi, nobody has seen Bobi Wine. So nkubuulira omwana w'embogo, nze nkubuulira mazima nze sigenda kubeera mu eri abantu be baagala okunteekamu abantu ulira tumaleyo akantu kano. Abantu kano katukamaleyo kubanga bano abakyala. Boycott Bobi Wine. Fe tukooye ne Jose tukukooye musajja gwe. Bantu mmwe kabano group tubakooye. Abalowooza nti you are going to use our president okumusetingira ng'ebivvulu. Wano bwe walaba Allen Skin nga tumwogeddeko n'obuuka ne Allen Skin. Waleeta n'ekyababi Kyagulanyi sincerely to flopped. N'ekyababi Kyagulanyi kyaflopping. Fe tukukooye okuswaza abapulezidenti baffe bwe tuti ne ledi president. Tukukooye musajja gwe kati olaba Bobi Wine oyagala kwefuula nti gwe wakola ebintu ebya home office. Strike ze twakola did put the home office in mess. Obama muli ku businesses amme. Bobi Wine is not for business. Bobi Wine is not for business. Nze Bobi Wine nkulabudde. Abantu togenda nakulawe wadde naaba. Abantu bamaze okuliatinga group nga 10. They are willing to boycott. Ate buli muntu yenna buli gw'okubiraga. Omukyalo ono omulaba byayogera byonna. President lwe yali e UK, omukyala yali mu Uganda. Era nga ali ne Mpuuga we ne bagenda ne basinkana ndoze ebifaananyi mwabiraba. Kati ono bamutuma n'ekirungi mu kulembeze bwe UK akolangaani. Ono ninabukirwa ku bukulembeze bwe UK akolangaani. Bobi Wine ne bwagwa ne ssaawa zino ku kyalo kyanga abantu bayiika. Teetaaga na kulanga. Ekisaawe kigenda kujjula Mpuuga ne bano mwepamire. Kati ono ninabukirwa olw'okuba musista yafumbirwa eri babaggyeko obugombe. Olw'okuba munaye bwe yajjanga eno nga bamuvuga. Tojja president mu mboozi z'amalwa. Mujja omukulembeze waffe mu mboozi z'embizzi. Temugenda kutumanyira mutyo. Abakazikazi Bobi Wine walolwa jeno abamutemute gwe n'otegeera. Makazi mute munafuya Kyagulanyi ku level president waffe. Temumanyi Kyagulanyi mutango gwayiseemu. Temumanyi Bobi Wine mbeera gy'ayitamu bannayuganda. I talk this because I know. Omusajja Kyagulanyi yeetisse emisalaba gy'abantu bangi. Mwebaze Katonda. Katoga Bobi Wine is a musician. Bw'ateekayo n'alanga abantu bajja n'okuba music n'abakyusa abalala. Music we si wakwegadanga wabula wakukyusa bannayuganda. Newulira ono omukyala. You have never met anyone. You met era businesses nga era bwe zaali zitambula. You never met us. Abantu ne bahayalinga holo. Abantu bonna ne bajja ne bazina ne bayogera naawe ne bakuhaginga. People bakyalina obulumi obw'okalulu. Ono ye ayagala kuhaginga. Mbaba ne bakuhaginga. Bobi Wine president waffe tagenda tuuka ku buli muntu. Secretary General yabaddaawo eyukka abantu yabalabye. President international akyagimatiza. Neno osiraba ono omukyala olw'okuba bo baagala bufo. Muwulire. Negwe buli lwojja omenya bumenya not here ni London. Togenda bikolera wano nze njogedde amazima. Abanyiiga munyiige mugenda kuvaayo. Mugambe lwaki okuba omukulembeze nze simukuba mubuuliridde ekiri wano obukoosi mmwe. Ababuulira bajja ku internet. Ababuulira bajja ku internet ku magezi go nnyabo. Era mirundi emeka information obadde ogikolera ku internet. Era we bakyusa
aha nga tebanakyusa Mpuuga bye mwayogera obyerabidde bye wayogera obyerabidde UK tosobola zisuula ne bw'okola otya pulaani yammwe ne Bamanda Nakaggwa pulaani yammwe ne Bakimbugwe Live yonna tugimanyi wano omusajja bamuyita Mutema muli eyo mwagala kukuba naye temujja kusobola Kyagulanyi ono is blessed ayina favor Katonda yamulonda wulira abantu bano Bobi Wine abeera nga ne bakugamba lekerawo linda kuwulira nakana akalala ono mukyala ye Ninabukirwa ne Ninabukirwa ne ttiimu yo mbagamba byonna ne bwe mubikola UK president bamwagala Kyagulanyi Katonda yamuwa era mu Apple bannayuganda mujje bano bagenda kwesibira mu mayumba ali bajja zunga n'obusimu kuba amasanyalaze ga Kyagulanyi gajja basikayo gajja kubasikayo nze mbabuulira Margaret UK mukunga abantu Sara Kamulali mukunga abantu Mama Namu mukunga abantu kubanga bino bye tulimu Bobi Wine teetaaga kunyiiga temunyizanga Bobi Wine mumanyi kyakyusizza ku ggwanga abantu mmwe olw'okuba muli eyo famire yaffe ow'ekitiibwa yawasaamu biki nyabo ne mulowooza tuli basiru kati vidiyo entuufu njagala etandike mwenna ngenda kusoma amannya gammwe abali mu kulemesa embeera ezimu bino bye tulimu si katemba uya serious nagala ne bagamba entalo bwe zajja e Masaka okumala Bobi Wine is blessed emiti gyakala ogiraba emiti gyakala ku makubo ng'ogenda Masaka era abakulembeze bano babedi bwanika ne bagamba kikino emiti ne giva from nowhere nga gina kye kibagamba nti gwe muzannyirako si wa bulijjo emiti gigino e Masaka ng'oyingira Masaka gyakala ne gikala oye Bobi Wine bamuliranyisizza papa emiti gyakala Ninabukirwa njagala ojjolabe bino Google emiti gijo gyakala Mpuuga n'agutunulya naga what Emiratius Meadow nyabo emiti gijo gyakala Katonda gwawadde ne bw'ologga Katonda gwawadde ne bw'okunamira essabo oba tolina kyosobola kukola muganda wange gijo emiti gijo gyakala Masaka emiti gyakala lwa Kyagulanyi kumwogerako ng'alaba Katonda alaba buya bali mu kujjawo mulwanyi we gijo ogirabye emiti gyakala ku makubo ffe tujja kumwagala Kyagulanyi ali ku mulamwa ali ku mazima emiti ogirabye kano osanga Ninabukirwa bakuliyetinze boycott gwani akuliyetinga boycott gwani Ninabukirwa osakunga abantu bameka muve mu katemba kati waliwo akabondo kali awo UK bege ya tiimu nti busima baleeta Mpuuga 226 mumuleete mb'osobola Ninabukirwa baatula ali ku popopo osobola daddi era essaati kwolwo omukulu yayambala ya yero temwagiraba ono ekifaananyi naga jjayo ekifaananyi Bobi Wine agenda balumya president waffe emitwe nze nabagamba ayitolo dyu nti omuntu Katonda gwawanduddeko eddusu ne bw'okunamira essabo njagala bagamba ebigambo bino Ninabukirwa ne ttiimu yammwe mwabali Amanda Nakaggwa wajja mu kivulu kya Bobi nga olina kyobala era nga mwesinisa bw'okwata bu vidiyo Bobi Kyagulanyi maama abantu bamwaniriza UK abantu baaliyo era twabaawo abalimba nga Lutamaguzi bw'abagamba wano njamuwulire omanye message eno bwenjibawa abamu temwagala kutegeera abantu balina akasajja ku mutima omwana Kyagulanyi ensi emwagadde abazungu bano abasajja bye birooto byabwe wulira kwebaza nnyo Ssennyonyi Yoweri Ssennyonyi waliwo ebintu bibiri bye wankoledde kisooka wagobye bendera ku mmotoka yo ey'obwaloopu ku malala agali wano teri atayagala bendera naye wagambye vaako bendera ekyokubiri wasomye kyembadde nga mbagamba veeku buli weenaalema ekyokubiri n'omanya
nti agoba Museveni tasiiba mu parliament kufuweeta Lungereza. Agoba Museveni yogerako Olungereza lw'oyogedde go to the field and mobilize. Era ajja kulaba emisigo egikukubibwa ndowooza watestinzeeko wali walabye ne mmoka gye bagikugjako. Ne bagamba aveeyo eyo omukulu alagidde. Kakati kyembadde maliriza nakyo. Mwami Museveni tukulaba gw'otabula Nuupu. Ne baddiira bo bano abaali mu DP bulooko. Baddiira bo abaali mu DP bulooko abazze bakuzannyira emizannyo gyo tukulengera. Masaka kantu katono nnyo ku Uganda. Era kye tubadde tugamba bannaffe, we are dealing with a bigger picture. Macro politics, not micro politics. Webalo na lebo Lutamaguzi. Fe tugenda kulwana n'abasajja. Tugenda balwana. Ninabukirwa iweereza ne invite. Nkumatirize ku live. Video ze wakola Bobi Wine tomusobola nkiraba ninabukirwa ku oli kuno. Era njagala ofulumye kyonna njagala kugamba ebigambo bino ninabukirwa. Bobi Wine temumusobola, I'm telling you. Ye president waffe Kyagulanyi. Tugenda kuyimirirawo mu mbeera yaffe yonna. Tugenda bantu mmwe kuba abagezaako okunafuya omukulembeze waffe, I'm telling you. Nzolowa ninabukirwa. Inze Katongole Julius mu Miransanafu nkyogerera wano. Embeera yonna gye mutaddewo kati oli mu kwebwalabwala ninabukirwa. Bobi Wine ge masannyalaze. Gwanya stopping ekivulu kyawe UK. Eyo ennugu gye mulina abantu mwebaze President Kyagulanyi. Mpuuga teyali badde ekyo. Era famire yammwe kweyagala. Naye gaali maanyi ga Kyagulanyi yeerekereza n'atalya ssente za Museveni. Nga babayise abayimbi ba Bebe Cool. Mutubonga naawe. N'atatunda mwoyo gwe. N'essaawa zino ekifo ky'okwebaza Bobi Wine n'ova n'okwata mu vidiyo. Onafuya. Nina watumalamu nnyo amaanyi. Era kugamba ninabukirwa. Igwe nga ggwe. Bye tugamba olina obiwuliriza. Era ggwe oli waddemba okuvuma kubanga emyaka gyo oba togiwadde na kitiibwa. Kundi by'oyogera biri wano ku evidence. Gwagamba Bobi Wine tususinkane president omuwadde na kitiibwa nti president. Era gwagamba ekivulu kya Babi kya floppinga waliyo. President wagenda e UK wali Uganda. Era wali wagundiwo. Ebyo bimanyi. Olwama n'ogenda ettake simanyi wali ononye ettake. Simanyi. Naye kye tugamba message yaffe ninabukirwa njagala ogifune bulungi. Tuuza banno abasitudde ennywabuugi okumanyira president waffe Kyagulanyi Ssentamu. Ennywabuugi bazitunuze mu ttaka. Era nkugamba ebigambo bino ninabukirwa. You cannot speak on behalf of the people of UK. You are not among the leaders. You are not among the leaders. Nze sobola kwogera lwa Nuupu kuba siri mukulembeze. Neggwe n'ofuula weyogeredde UK. Omusajja agenda kubaswaza. Kuono is blessed. Ayina favor Katonda yamuwa. Neggwe bw'ovaayo bye wayogera. Nera statement zo n'ozireko nafuye omukulembeze wa. Ffe tukutunuulire. Mwe mutunuulidde kafo ka bwa leader of opposition. Ssenyonyi tali mu bikola. Bagambye okubeera leader of opposition kyetaaga kusitula musenyu. Okubeera leader of bwongo. Ssenyonyi yasoma. Ssenyonyi ayimirira ku fulo ya palamenti luzungu lwatamanyi. Yabadde Lubowa ku ddwaliro. Speaker amutadde Kazito. Oyo musaayi gwa people power. Twetaaga kati abakulembeze abazimbiddwa President Kyagulanyi. Twetaaga abakulembeze abatagenda kuva mu bantu. Abamwine essalawo olw'okuba mwaliwo emyaka mwine obuvimu birefu. Kati kamulabe Ssenyonyi ng'akola. Era munoonye embeera ezisabotaje. Mwe bali ku social media kyebakutira tambuza waka wa Ssenyonyi.
abadde wano abadde wali amazeemu bbanga ki akakola activities mmeka abasibe tebaabalese mu kooti Bolivia Lutaaya tagenze makomera ewa Segirinya teyagendayo era nkugamba ebigambo bino ninabukirwa mugenda kufa ekiziiro nimwe abantu abamu muba mwerimbika bwerimbisi Masaka kubanga Masaka yali badde ensanyufu nnyo ng'efunye omuntu nga Bobi Wine abantu be UK abakyala nga ninabukirwa nze mbeewunya avuddeyo akola vidiyo bannaye bwabusheyalinga naye n'abeera excited abantu kati bakutegeera abantu bagenda kuboola lwakumanyira mukulembeze oyo gwowagira era gw'oli mu kusudia okujja kuba president ojja kumuwulira nkugamba ebigambo bino nga nkyali mulamu nkiba ne missionary ez'okunzita muzisobola ninabukirwa tonategeera wiz Bobi Wine lwa bwongo ne Bobi Wine Katonda yamuwa era sigwa omukolera program nti jangu olaba abeeno ono ali ku level ya bukulembeze bwa ggwanga era abamu ali mulowooza nti bwe banajjako omuntu omu bannayuganda olaba bali ku side ki President Kyagulanyi takola nsobi nga famire muyite meeting yammwe yakisekwa ninabukirwa muddemu muze obwongo bwammwe mwabuuza ani yalonda Mpuuga akoko temukeebuuza era ebyobugagga bye mufunidde mu ofiisi eyo naawe okubeera nga basooka okuwaayo miliyoni buli mwezi n'ofuna ezigula akataka ekaliisizo ekyo kyebalize President Kyagulanyi kubanga President Kyagulanyi owulira you are gossiping babi owulira byali mu kwogera ono musiru amanyira bapropagandist bye boogera va ku Babi Kyagulanyi era tolirinnya mu ngatto za Babi. I'm telling you you will never and never Babi kugundi gyaliko ninabukirwa era wagamba ekivulu nga kyafulopinga kikyawaliyo wagula tiketi mmeka gwe nugu yekuluma myaka gya bukadde nugu olaba omuwala nga kirasi yeeyo akawato kyekyo ng'otanoga omukyalo ono eyo nugu eyo abakyala b'emizigo ebatta nnyo ninabukirwa ojja kutuka puresha n'emmesegi yange njagala ogifuna olunaku olwaleero nze mumira nsanafu enjiyita binjiyita B abantu be UK mbebaza abakola video nga mugamba we distance ourselves ku mukyalo oyo byayogera kuba wa piraawo waliwo ekisinde kye bayita piraawo oyo ninabukirwa wa piraawo era nabo bamwebulya biliyoni 4 ezayingira e UK biliyoni 4 ziri awo UK bayita toddayo tokola ki era njagala abantu bano mubajje ku groups zammwe abantu be UK abo abantu mubajje ku groups zammwe ize mumira senafumba manyi oyo mukyala alumba atya President Kyagulanyi nja kwogera ekyali kikututte ettake lwojja otegeera ensi nja kukyogera golozaaki Fred Lumbuye teyakola ki teyajja kulaba ozaaki Fred Lumbuye teyajja kulaba ng'omukubira amasimu mwetereze pulojekiti yammwe yonna gye mubala nga nkyali mulamu nja kugikuba ne bwe munaayogera ki mbagamba emyaka gyammwe egy'obukadde mugitegekere emyaka gy'omala nga otambuza propaganda ku Bobi Wine gwe ninabukira n'obwa ninabukirwabo mwanyinaze tosiba kutwale ku bagita batya eno gye bakebera mental illness gwotalaba nkuyita mulalu ganange Masaba media channels nkutumiddeko amanya abantu tuyinza bayinyiza okumalira obudde ku mukyala nga waya zaanoba nga ziri butabika gwotalaba amasanyalaze ga musajja yakuŋŋaanyizza ensi y'abazungu omusajja eyatuuzizza ne bamulankinga ne Bill Clinton ne bamulankinga ne Papa gwe n'otuula kasimu tojja kojja
oyina abantu bameka b'omobilizing awo abantu beegayirira Bobi jangu naffe olaba bamumira nsanafu omusajja ogamba njagala kumulabako mwe mumanyi UK chaputa oyo omukyala yabaswaza yafuula aboogerera ne mutakola na official statement on her era ojja mulaba president wajja ng'ajjayo obuteeteeyi bwe buno obwagumusatu obwowino ataddeko lipstick n'ekisiga asiize nogamba ddayira b'omunyampi Amanda yasooka bw'atyo Amanda Kamere yasooka bwa nti Amanda Kamere Amanda Kamere I'm sorry Amanda Nakagwa yasooka bw'atyo nze nomubira asanafu ndaba nze natula ne ngamba nina bukirwa omulaba nze yampitako olumu ku popopo nangamba jangu katongole biki akutta akasimu ke nze byenjogera mu kamera era byenjogera Mpuuga ali atya biki n'abuli coding ningamba no dandala waffe Charlie Carlos obamanyi Bobi Wine you know Bobi Wine bw'omutunuulira omutegeera olozalo kyatamanyi era kugamba nina bukirwa mental illness eyo yekutawaanya ezo abaana obakubira obusimu bwebebuzisa bwebalikodinga Mpuuga kati amma mulaba muti ababaka bajeemye oba tebajeemye banaajeema kinga Kyagulanyi ge masannyalaze emisejo nga state agent gibeera gyakulikodinga baana weefuula ayogerera UK Bobi tajja kujja agenda kujja ojja kakasa n'akutuma akiwulire abantu ba diaspora abantu abo baleme bamalamu maanyi abantu ba diaspora abantu bano batume basettinge era yojja mubuuza awoza mbu abantu banyiivu bameka b'oyogera nabo era mikwano gye gyegiruwa bino ebikazikazi ebiri ebyalemerera obulamu bw'ensi bino byefudde byogerya diaspora bamutaddeko obuguzindaalo amaggwe kati waliwo omusajja owo amaggwe abe UK mwaganye UK olimu abantu bameka abantu bali eyo UK bakoowu abantu abazitowa era mmwe projekiti yammwe nina bukirwa nkugamba gamba ne Saalongowo Saalongo omugambe akutwale mu mental illness rehab kubanga ogenda kulabisa era abantu kati bagiraba abeekyotera bagaba omukazi yanyampye olunaddayo ng'agaba oli bunyampi ye wanyampulukuka dda va ku president Kyagulanyi nkuwoninga omulundi ogusembayo nze mumira nsanafu bwenkukwatako mmanyi era nkugamba ebigambo bino nina bukirwa and your team your strategies ezitwala Honorable Mpuuga kuba president tetubagaana mugule era wafuuse coordinator wa Piraawo coordinator wa Piraawo kuba ettiimu ya Gasumba ye ttiimu ya Amanda Nakagwa kati mulina okumwegendereza bw'aba kuwadde emmere sooka owanduleko emirundi 3 kasita kububuuka obulusu mu bbanga eyo tolya omuntu akuba Bobi Wine omanyi gwe sente ze baliko era ojja mulaba age katongole ennaku zino kati mbeera Uganda walimba abantu okuteza vidiyo musiri wano ngenze mutukula naye nga byonna olimba ni mutukula ngenze ku booda eyo waba ne excitement oba mwakulira wammwe n'osanga omuntu Bobi Wine afiiridde ensi eno nga ninabukirwa oli mu kwepiica omusajja omunafu omuyita Bobi Wine mb'otujoze biki byakujoze ngani gwalina omubulya gwalina okyalira byebyo nno abaasasuddwa obwabwe bubakeeredde baalidde ensimbi naye bazeeriiridde oyo omukyala abeera mulamu w'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba yagguddewo olukongolo ku His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu olw'okuba nti asinziirira mu ggwanga erya UK asazeewo nti yalina okukolera His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu enteekateeka ddi lwanaagenda mu UK kikyanaayogerayo baani baanaasisinkana ezo zonna
orders ziva wa mukulu kubanga baagala Bobi Wine bamulimitinge nga si buli wamu nti atuukawo nga bw'abadde akikola luli kubanga bakimanyi nti message ja spreading Bannayuganda ebeera ekwata ku mitima gy'Abannayuganda n'ebawaliriza okusigala nga bakwatagana Robert Kyagulanyi Ssentamu kyokka ate nga wano kye balwanako omwawula ku mitima gy'abantu. Diaspora muwadde obuwulire nina bukiro olwamala okwogera n'aweereza mukama we ne bateeka muno UK chapter egobye mu UK chapter okolanga ani mwabakulembeze ba UK chapter mujje mumbuulire buli avaayo okulwanira struggle eyo bwe balabanga akola nnyo kati balese gundi oyo munyarwanda okubeera omunyarwanda kibi nyabo okubeera omunyarwanda kibi